Yangu ni Ayongera kudobozi nze namuteki tebulotwa na mirembe mbuzibu kimama ku kyalo obuzibu bwennina kunyaga ku ttaka lyange jjajjange lye yannamira temuteebo balibuuza ani abagoba atugoba mutabani wa Kisingiri eyatunda ettaka eryo n'alitunda oli analiguza Mutyaba n'aliguza ne Ssentamu oli nze kennyini bangobaganya mu ttaka lyange nali nzimbye awo amaka gange okunaana ku bijja byennyini obulidde ebyabajjajjange bwebiri bingi obulidde ebyataata basenga bonna bali awo okulembeze ggwanga asobole okunziruukirira nga nze kubanga ndi namwandu ate ndi mulekwa kati leero ng'obadde oze ku disitulikiti nibo ne bajjemu sebo enanasi baziyemu webazimba kasobola lekana abantu batandise okutya basindise basi ebisatu zonna zonna wansiriye just bano babibanja bano baaliko balaba sobola akawandiika nako ate awo yatuyamba kubanga oledde twandibadde batu yali muntu oyo atasobola okuyamba togennakawe ekirungi bwonna kyerebezi omutuufu bamanyi kyona kyerebezi era badde bamanyi bakufiirwa akoma kunakkirira solution kwa security meeting ejja buzinebuuza gwe ki ekituwaga nga tokyalina kyapa ne bagamba kale yamuka ettaka lyaki omusajja si bwe kiri babuuza olinawo kijjanjawo bujanja ate baba olinawo ennyumba ate ennyumba nga wagiteka ku ttaka etali lyeba yiyo buli ekiri ku ttaka kiba kya nannyini ttaka ozanne bwe tukoma wano okola neryo emmange siwa amanya Ogane Sulaiman ani Ogane Sulaiman funye okusomoozebwa mu bukulembeze so nga ate mbadde mbumazeeko ebbanga ddene nga simbadde sifunanga mu buzibu n'obuzibu bw'amataka ndaba nga bundeetedde okwemulugunyamukko kubanga nze ndi mukulembeze oluusi mukama wange yandagira nti genda otuukirize guno nze siriiwo kakati nga lwaleero mukama wange yandagidde nzije mpulirize bigenda mu maaso nga twafuna ebbaluwa okuva wa RDC ng'etuyita ng'ate tuyita naffe abakakiiko mukama wange abadde agenze mu byakulonda n'asindika naye nfunye essimu enkubirwa wa brigadia ng'egamba nti olukiiko lugezeemu lwaki ne munyonyi mugange nze mu lukiiko lwa mataka RDC yatuyise naddamu nangamba nti
olukiiko olwo noliko temubitegeera nja kukwata nkusibe nsibe nekyamaani neserubiri kati nenebuuza nga ffe abakakiiko musango ki gwe twatuzizza kubanga tuli wakati w'abantu bonna tetulinako sayidi nti eno yentuufu oba eno si yentuufu ali ensonga yonna yonna tuyambibwa okuleka bwe tugenda ne bamuyita mu bakulu tajja era ye tetutegeera ki kigenda mu maaso n'abantu bonna abali okwo kubanga si bantu muno baba batuuze bakukyalo bajja buzi tebamanyikiddwa ku kitundu ekyo era nga bajjajjaffe bwe bali naye abantu bonna bonna abasanyula n'ettaka lyabwe abakadde abalala bajjajja bonna babatwalako ki ettaka lyabwe ettaka lyenkana ki era ettaka lino liri Mailoland nga liweza yiika 395 naye buli omu alinako obwannannyini obw'enjawulo nti waliwo kati nga ffe tulinako acres 83 n'abalala balinako ettaka lyabwe nga Paulo Mutwalanda abenju ya Paulo Mutwalanda abenju ya Temiteewo balibuuzaani bangi nnyo abalina obwannannyini n'ebyapa ku ttaka eryo ebituufu wala bano beeyambisa omukisa guno nti ettaka likyali ku blue page ne bajja ne bakola bye bakoze ne bawamba ettaka lino naye nga ekyomukisa omulungi ettaka lino lyali lyasibwako envumbo era zikyaliko tuufu bwabamu bavaayo balimbalimba abantu naga nze nzijeyo kino anze mutuufu ate olusinga si mutuufu kati tubeera nga tukubagana nese bwensaba bwebanga erya ab'obuyinza eri pulezidenti Museveni eno Luweero yo tusaba tuyambibwe naffe obukulembeze bwaffe tubwenyumirizeemu kawofiisi katono naye nga naffe tetufunamu kutiisibwatiisibwa kubanga tuba tutuukiriza ekyo ekyatuweebwa kyetwalayira okuteesa amanya asigadde okutusuubira okuli enkaayana kubanga obuzibu bwe bwava nti ettaka eryo lyali bulooku 10 kuliko poloti 4, 5, 6 kati ku block of 6 twali tuli awo nga waliwo abajja nga bo bagamba balina poloti 7 nga block eyogera kyekimu kati senior surveyor najja n'alaba ne bajja ne bakuba ettaka okwawulawo 7 ne 6 buli omu okulaba waagwa fene era twaliwo nga tugoberera ebintu ebikyalo ekyo nakabululu abasuubidde okukosebwa mu ekyo ekintu okwetolola kwonna kakasa bayinza n'okuwera nga 2 oba 3 ekitono ennyo kubanga bangi buliko ebyapa ebirala n'ebirala kwebiri n'abatuuze kwe bali abali bakasenga embeera eno emaze ebbanga ki embeera eno etute kati kubanga okuva mu 2022 etute emyaka egenda mu myaka 3 tujjeko walibulo tujje Luweero okuwaako tukakane tulabe okusayidi kyentuufu nga zonna sayidi baziyise owa RDC ekyavaamu nga bagamba RDC deputy RDC akwata ku nsonga nga bagamba nti oyo bamuwa ssente bamuwa ettaka ne basalawo baziteeke wa RDC yennyini era naye tutuuseewo ngera kyekimu kiraga nti kyekimu kuba naye bamukubira esimu ne bamukwasa minisita naye nga ffe omulamwa gwaffe gwa bukulembeze kunoonya bwenkanya nakulaba abantu baffe nga batudde bulungi nga tebatiŋŋanye amanya Ogaane Sulaiman Ahmada era nga ndi muzzukulu w'omugenzi Antoine Zimwanguyiza nannyini ttaka Nakabululu ku ploti 5 and 6 mu kiseera kino ettaka eryo liri mu custody ya administrator general mu office ya administrator general naye nga liriko caveats za mirundi 2 olwabo abagulako ku ttaka eryo naye twewuunya na buli kati twewuunya abantu okuvaayo mu budde buno ne bagamba nti no balinako ebyapa ku ttaka lyerimu abantu abo bennyini twabasinkana ne tukola olukiiko nabo ne tukkiriziganya tugulewo ettaka ery'empenda bwetwemulugunya mu office ya RDC ne office ya Presidential Special Task Force ekulembera Brigadier General Kyamuzi olukiiko lwasalawo olwo bagule empenda ku ttaka eryo balabe eploti ezoogerwako 5 ploti 5 and 6 ne ploti 7 bo gye bagambe yavaamu ebyapa byabwe surveyor report yafuluma ng'ekoleddwa district surveyor ow'e Luweero nga surveyor report eraga waliwo ettaka eririwo liri ploti 5 and 6 nga 7 terina weerabikira naye twewuunya na buli kati okubeera ng'abantu abo abajja ku ttaka lyaffe ne baliwamba n'amaanyi
bagenda mu maaso n'okututiisatiisa. Mulimu bakulemberwa munnamagye Brigadier General Julius Byabalema. Omukulu oyo buli omu amutiisatiisiza abakulembeze ku kyalo, naffe kennyini bwe tumusanga atutiisatiisa, era tusaba President Museveni nga bwe yakola ku ttaka erimu etwalaba ekiboga erya Haji Badiru, naffe twandivuddeyo n'atuyamba nga bannaluweero bannabulemeezi bamanyidde ddala nti nno buli kimu ekyakola gavumenti eno nga abantu ng'abo ate bannamagye ffe bwe twakola gavumenti eyo ennungi ate bajja ne bakijjanya ffe nga batwalako ebintu byaffe ku mpaka. Tukuba omulanga guno eri President Museveni bw'abaawulira n'abantu bonna basobola okutuyamba baveeyo batudduukirire kubanga twewuunya ne ssekwewuunya yenna. Ettaka lye tulinako envumbo, ng'envumbo nayo kweri nga yateekebwako 1965 bajjajjaffe nga nakati ne buli kati bw'ogikebera kweri. Twewuunya omuntu wavayo n'agamba ate ettaka eryo lirye. N'olwekyo tusobola President Museveni kubanga yekka yasobola okutuyamba mu nsonga eno, olw'ensonga nti munnamagye ono buli wamu we tugenda bamutya era toli atudduukirira mu nsonga zaffe. Bakulemberwamu omukulu munnamagye Brigadier General Julius Byabalema n'abalala banne okuli Bugembe Samuel, Patrick Kyakulaga, Kisingiri, bonna bwe tubabuuza ani yabaguza ettaka lino bamupresentinge tebamuleeta, nawankubadde nga bagambira ddala nti ne yabaguza bamumanyi ate mulamu bwali, naye tebamuleetangako mu nkaayana zonna ze tubeera nazo. Mbeera ki gye muyitamu ng'ekyalo n'abatuuze? Embeera gye tuyitamu ya kutiisibwatiisibwa nnyo, embeera ya bunkenke nti abantu ffenna emitima gituweddemu, wabula nga bw'omanyi nti omuntu oli ku kikyo tosobola kumala gagamba muno bakitwale ng'otunula, naye nga tuli mu mbeera ya kutiisibwatiisibwa nga bw'owulira nti chairman, vice, abakulembeze bonna LC2 LC3 bonna bali mu mbeera ya kutiisibwatiisibwa ku mbeera zino. Ettaka liri ku ploti kine buloko ki? Ettaka lino lisangibwa ku buloko 110 10 ploti 5 and 6 Nakabululu, ku kyalo Nakabululu mu Luweero district. Amanya erinnya nze Sserubiri Ahmada, muzzukulu wa Antoine Zimwanguyiza. Kanyumala okujjamu essimu zino. Amanya gange nze Sipirito Kiroli, ssentebe w'eggombolola y'Eziroobwe. Ebikwatagana ku ttaka lya Nakabululu, twayingira mu nsonga ezo oluvannyuma lwa mwami gwe bayita Sserubiri okuleeta ebiwandiiko bye ebiraga ettaka eryo bwe liyimiridde, ng'ettaka eryo liri ku buloko njerabidde Katonda naye poloti zenjjukira poloti 5 ne 6 nga ziraga amannya g'omusajja bayita Zimwanguyiza. Kakati ng'ettaka eryo lyasigala wa Administrator General ng'ekyapa gikyakola ki ekyasigala, naye kati nga ku ttaka eryo kuliko abakolerako ki ebyapa. Kati bwe twalaba ebintu ebyo nga basindise bano abavudde wa Administrator General nga bazina ekyapa kyabwe, tugati soke tuyite bali abalinako ebyapa batubuulire baafuna batya ebyapa ebyo. Bwe twabayita abamu bakola ki baagaana okujja, naye nga ffe kye twali tumaze okulaba nti bano abalina ekyapa ekivudde wa Administrator General ate nga kikadde kya myaka gya 1960 ate ebimu bya 58 nga mu myaka egyo tewaliwo mbeera eno gye tulaba kumpanya amataka g'abantu. Ne tulowooza nti bano abalina ebyapa ebivudde wa Administrator General be batuufu, naye nga tusobola kusala musango ogwo tulina kuyita bali bwe bakitegeera nga nabo balabye obwannannyini obwo batuli ku mmeeza bakkaanye embeera eyo ekole ki eveewo. Naye bali baga nti ffe tulina ebyapa twagula, baga nti okay wamulina ebyapa mwagula mweyongeremu mu mateeka agakola ki aga waggulu. Ne bajja ku district ewa RDC nayingira mu nsonga ezo ne batuyita DPC n'atuyita Weruweero, abalijjo ne batuyita ne tuyingira mu nsonga ezo. Tuyingira mu nsonga ezo kati okutuuka olwaleero tubadde tulinze district senior staff surveyor ajja tusomera report atubuulire nga balina obukugu kumanya ebyapa bali ebyapa bye balina byafuluma mu butuufu oba byafuluma mu bukyamu. Bano bene ebyapa bye balina ebyabivudde wa Administrator General bituufu oba bikyamu. Awo ffe tubadde tukola ki tulindirira kubanga abakugu abalina okumanya kutuwa lipooti entuufu ku ttaka balina kuva mu landi e Bukalasa, era tubadde tulindiridde
olunaku lwa leero tulabe ebintu ebyo bikola ki bitambula nefe tunoonya obwenkanya obuveeyo kubana abaliwo baga nti bakola ki bagula bateekamu sente zaabwe kati nabano ettaka lyabajjajjaabwe ne bajjajjaabwe bagula nga bagala bazzukulu baabwe babe nga baganyulwa mu kintu kyabwe ate embeera y'okutiisatiisa abakulembeze kakati waliwo embeera y'okutiisatiisa abantu eyeekome kubanga ffenna tunoonya buki bwenkanya ng'omukulembeze nze nina okuyimirirawo kati wabaki nange waliwo olunaku lumu twali wa DPC waliwo omwami yali awo simumanyi bulungi linnya lye ayambadde akakufiira anga simwagala nina kwogera kyananyumirwa sirina kwogera kyanyumirwa nina kwogera kyendikola ki kyendaba nti kyentegeera nga kyekiki kyekituufu kale bwe buzibu bwetusanze obuli ku mbeera y'ettaka eriri ennakabululu ery'omugenzi zimwanguyiza batuuze balinga bamekabwa sobola kubulya muwendo gw'abatuuze bali ku ttaka eryo naye nga bangi ddala kuba kyalo kiki kiramba naye nga abatuuze ab'ekibanja twabagamba mutuule mukalire mutuule ku bibanja byammwe paka bano banamaliza ki ensonga kuba sirinako ttaka sirinako kyapa sirinako bwannannyini nindirira gwe bajja ne bagamba oba kooti yesazeewo oba kamisona gwanasalawo nti ye mutuufu ffe gwetukola ki gwe tugenda naye esebo amanya gange nze Spirito Kiroli chairman w'eggombola y'Ezirobwe esebo obubaka eri kubanga obuzibu obubirimu president nga bwajja mu Luweero twagala atuyambe ku bizibu ebikwatagana ku by'ettaka kubanga ebizibu by'ettaka bisumbuwa nnyo abantu bisumbuwa n'alumanya ne saalumanya omuntu ali ku kibanja kye ogenda okulanga olajja ati ze nannyini aba yakamaliza ono ate n'omulala n'akola ki najja tusaba president atuyambe ku embeera y'eby'ettaka mu Luweero etawaanya nnyo abantu era baRDC osanga baRDC abantu bajjudde balinga 400 naye nga bonna ttaka ate naffe eri ku magombolola naffe osanga eggombola ejjudde ttaka kale tetumanyi wajja tugenda kulaga ku mbeera ekwatagana ku by'ettaka eyanza esebo